Bana Uganda nzize ndi munyivu nnyo ate kanjagala mbabuulire saagala muntu yenna ngamba omuntu yenna gwe nakubidde essimu n'ogaana okukwata omuntu yenna gwe nasabye obuyambi tuyambe omwana ono Hope Shifah gwe yawamba n'amusiba omwana tumunoonyereza ebbanga leero awezezza ennaku 4 tumusanze ku Lumala poliisi eri e Makindye ng'oyise ewa Bajjo lero gye tumusanze Hope bulijjo okukubira amasimu nga togakwata nkubuuza omwana gwe nakuwa okuvuga aliriddawa omwana oyo bamuyita Dennis twamukazaako linnya lya Widi wawamba omwana ku poliisi ojja kiro gye wamuteeka batugamba ojja kiro ku ssaawa mmeka ng'otamidde n'omulabako n'ogenda omwana talina kyalya omwana yakafiirwa kitaawe okitegedde taata we tanawezadde emyezi 2 mu ttaka n'osiba omwana mukazi gwe oli muntu mubi nnyo nkukubira amasimu gange ze yakuwa omwana bakadde be bandi bubi baganda be bandi bubi nkubuuza omwana waali tombuulira nkukubira amasimu gange togakwata buli muntu yenna gwe nagambye saagala munenye nti nakoze vidiyo buli muntu yenna gwe nagambye okunnyamba ne mugaana tuli kukiwamba abantu tugamba bawamba abantu mugaana nze nakuwa omwana oyo lwaki tombuulira kye yakola omwana wamusiba 10 yonna gy'oli njagala ogambe mukazi wo gwe MC 10 gamba mukazi wo muto omwana mubeereyo mbuliri mwebase mubeereyo mwefumba eyali abavuga mwamuwamba mulyeyo mwefumba Bana Uganda omuntu yenna gy'oli njagala tuyambe omwana ono kuba tali bulungi njagala tuyambe omwana ono okitegedde omwana akubanja sente mufo gy'okumusasula wasazeewo okumusiba busibi njagala ombuulire nze nakuwa omwana oyo omwana yakola ki akola nnyo omwana yakola ki gw'osiba ffe bootagamba abaamukuwa omutukweka tukubira amasimu togakwata omwana bamusibira ki omwana wagano tulagirira gyali mpaka wetumunoonyeza mpaka wetumufunye Hope Shifah eno evidiyo gyansembyeyo okukolera ne vidiyo ezigenda okuddako tugenda kwabya buli kimu kye tumanyi ogenda kutya tugenda kwogera buli kimu kye tumanyi omusajja vidiyo eddako berinda wadde olunaku lwa leero lwokka wada tubulidde mwana kye bamusibira n'abagende bula kukola tewali akola sawa widi zaakola lunaku mumwe basakire mukoma omutamidde ne mukola ebintu mu mmotoka n'aguma ate mwasizeewo mumusiba talina adde kyalya ate buno bwerindako gendere boye kyolina omanya gwe byonna byokola tubimanyi ebyo byeyasamira nti sente ogenda ow'abasirikale obusente ekiro ku poliisi statement kijje bakola ekiro n'obusirikale nabo bebereremu omwana omukozesa kumusasula omwana obeera buziga omusango gwe buziga n'oguleeta e Makindye ku Lumala poliisi walinga ku kooti bwe tolina omanya banange twagala kuyambibwa ku mwana ono twagala kumanya nsonga ki omwana wamuwamba lwaki tubuulira gyali tumuguddeko ffe nga ffe tumuguddeko gyali bakubira amasimu ojja ku poliisi tojja tokwata masimu buli omu akubidde baganda be batuli bubi baagala mwana waabwe yefuula serebu mumuli ba serebu yavuddemu gwelinda vidiyo eddako ogenda kutya ensi twagala ensi yonna ekulabe bakumanye n'ebyo byokola musajja wuuno Hope gwe yali yawamba okitegedde obadde mugamba kati jangu onkwata ebyaddala kati nga njogera ebyaddala bondi yino tusula buzigo ndopa Makindye lwaki tewandopye Kabalagala yino stampu yiyo nakuti mwezi mmeka omwana twamugjeeyo jjo abatuyambyeko mwebale poliisi y'e Lumala yeeno nabo bankwe bafere kyokola babagamba nti eriyo ebifo gye bakweka abantu nga tebimanyikiddwa nga muwakana nalabye babasula bagamba nti lwaki bamuteeka ku poliisi bulijjo bebawamba babateekawa bebabasula ku poliisi babateeka mu kyaki kakati Hope Shifah luno walugulidde ku pata sente zaffe zonna zetwakozesezza obudde bwaffe wagana okwata amasimu gange okono n'erinnya ly'omwana n'omusiba obujulizi tebuwera ffe kenyininyini twafunye dda abantu abagenda okutuyambako tulabe nga naawe okwatibwa ne gwe wakutte vidiyo ng'omwambudde mu maka go ng'oli ne maama wo n'omwambula ne omuwala Falida gwe wasiba noono mwamukubye ne mumwambula ne mumugamba yeekulule ku bisenge nga waliwo omulala abakwata vidiyo ne audio zizze wano tuzirina byonna tugenda kubita nga mumugamba nti obadde ogamba abasirikale mbutuli ebisiyaga kati naawe waddamu byogera nga tuta vidiyo zo we mwamugambye
era naye tugenda kumuleeta ogenda koma kwabo olabe wakola oli mpazi oli omulenzi yani Semakula oli yansookayo Semakula ogenda kakasa gwe fe tuli babanda ate kyoyina okumanya tolaba mbuno mwina bababa mwabefuula mbu basirikale simanyi agamba mbu simanyi muganda we yani agamba mbwani mbwaina mbu simanyi tugenda kubisana naawe manyi mumanyira nnyo wadde omukubira yadde amanyi kyomugamba kukubidde amasimu nga 8 osibye omwana nze yamukuba toŋŋambye andi privinze essimu yange mbu toyina kuba abagambye mbu sikuba olwokuba yagaana be mwali mumugamba olwokuba yagaana natta muntu ye nakubba ki yali anoonya waggobera balye bulungi ebisiike byabwe weesirikire mpozi watugamba olina ba aka simanyi wagamba mbu olina abalopa tiktok account nze bakalipotinga tiktok zange 10 naye nga nzizaawo nina tiktok 6 gwe ogiripotinga era nja kukola endala mpa abalala vidiyo etambule nange kenyini nina gundi endala gwekola byonna byokola gwe leero tugenda kuba YouTube Facebook ludawa yonna olina okukakasa tulina okulabisa ensi yonna kati bino olumala okugwa ndeeta vidiyo zo bino olumala okugwa ndeeta vidiyo zo anti wayagala tuwerageko okitegedde omanyira nnyo nanyiiga gwe okukubira essimu gwe nga okwesa omwana gwe nga bamumanja gwe nga tolabika gwe mizi kijjeeko Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7 abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya eddiini zonna tuzikkiririzaamu tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana tulina ebyokuzanyisa eri abato entambula weeri eri abayizi abava ewaka ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi petrol station okumanya ebisingawo kuba ku 0701 69 812 Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati